this is your girl SC one kwa series. Njagala babuzaako gwe wenna ng'osinzirawo nogamba kobere ku channel eno obeeko byolaba obeeko byoyiga njagala okubuuzaako era nebaza Katonda kumye ng'okyali mulamu nange era nakumanga nkyali mulamu nebaza Katonda akuwadde waba ina kyakuwadde era nga you are celebrating ekitiibwa n'ettendo kimuddire ate era n'ensaasirako gwe wenna ng'ebintu ebitambudde bulungi Katonda agumye neyongera omusaba buli kimu kijja kutereera agumye akutereeza buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nga weetaaga. Yes, njagala obabuzaako mwenna. Yes, I repeat it once again. Okay? Naye eno S-series show go and number subscribing. Please kindly subscribing, liking, commenting, sharing, nyiga kade era tubenga tubeera fena. I told you S-series, personal development, health, finance, lifestyle, atera relationships. Lero nga guess what do I have for you? Okay, lero akantu kano kamwe lifestyle. Okay, so today nzizobawa ebika by'abantu mukaaga nga tobeetaga bulamu. Actually I don't need them at any cost. Era nga wosanga bantu kino mu bantu abakwetoolodde, abantu abakuliraanye, abantu b'okola nabo, abantu b'obeera nabo, balina zino characters. Actually you shouldn't toyina na besembiza toyina kubeera nabo. Si mu bubi. Si mu bubi. Naye waliwo abantu abamu nga batusibye okutuuka kwebyo tulina okutuukako. Tulina abantu abamu nga be batulemeseza okutuuka tulina okugenda. Tulina abantu abamu nga be batuzizaayo babega be batusembya. So nga woba obalina bulamu bwo tolina kubeera nabo. Woba olina woyagala okugenda, woba olina step gy'oyagala okuvaako obeeko wogenda. Nabagamba nne ebintu bino byenjogera, I talk out of experience gyempulira abalala nga gyendabako, gyempulira gyensoma nako. Omanyi nze nsoma nnyo ebitabo. So today ngenda kwogera ku bantu mukaaga, ebika by'abantu mukaaga, 6 types of people you don't need in your life. Actually nga webali, please eliminate them. Okay? 1, selfish people. Omuntu nga ali selfish, omuntu nga yeagaliza yekka. Okay? Kitegeera abantu we batyo nga ye buli kaseera neoba muyinza okuba nga try example eno muyinza okuba mulina kyemukola nga mulinga 5 banga mulinga 2 banamba 3 yonna naye nga mukikola mwenna. Okay? Naye nga buli kaseera yagamba nze. Okay? Ekitegeera remember you're doing something muli babiri omuntu yaligambye tino ffe. Okitegeera naye ye buli kaseera nga gamba nze. Kitegeeza ki tino you are planning something with this kind of person. Okay? Naye ye oplanninga naye era mwina neoba business mu planning abiri okubaako business eno mugitwala naye ye mindset ye mulaga yaina ye era gosanga tino muyinza okuba mukoze mwena company, muyinza okuba mwina kye mukoze mwenna neoba relationship newe kiba ki naye olwokuba ye bikaseera nze nga bwatyo bwakyogera yegosanga kibako wekituuka oluusi nakikugjamu oluusi nayawukana naawe okitega mu ngeri zonna. So omuntu ali selfish teyalibadde mulungi kwesembereza. Yes, kubanga oba balabiranga naye abalabi balala. Okitegeera omuntu ali selfish obanga olina mikwano gyo nga omuyina oba mukwano gwo oba kyona kyali gyoli, please it's time omuntu ono obenga omuvaako muleka n'atambula nage nomuleka n'abeera bibye. Okay? So number 2, no goal person. Omuntu atalina biruubirirwa nga ye, omuntu atalina goals, omuntu okubanga yalowooza birala mwena bamulowo tetuganye. We have friends naddala kati when it comes to youth abavubuka fena tuba tulina ebiruubirirwa, tulina ebirooto, tulina bye twagala okubaako we tutuuka, tulina bye twagala okubaako gye tulaga. Yes, fena tulina bye twagala naye buli wobeera n'omuntu ekika kino nga ye talina nga ye mulamu we talina kyalowooza kyasobola kukola, talina na pulaani tino ngenda kukola bwenti, talina kugamba talina idea yonna, talina na kya contributing ku byonna gwe byoba olowooza. And this kind of person si omuntu gw'olina okubeera naye. Nze ndowooza ng'oba olina goal wadibadde oba olina ekiruubirirwa oba olina dream wadibadde onoonya weesembereza abantu abakusupportinga, abantu abalaba kyolaba. Yesu ya abantu ngalaba kyolaba kugamba
kegeza olina kyoyagala, you have a dream company oyagala, olina company ogamba wenakola bwenti kole bwenti naye nga bwati bwalaba. So bantu boyina okwegendereza, be bantu boyina okubeera nabo. Okay, naye gwe tobeera twesembize na muntu atalina goal, atalina motive yonna. Tino omuntu g'obuuza tino myaka 5 weerabawa nga tasobola nakugamba wadde answer mbweti, then my dear, oyo muntu mukyamu. Si mukyamu as in tino mubi, naye oba wrong button, so olina kubeera naye. Okay, so please tunulira nnyo mu friend list yo omanye abantu abo, era nga tugambye asooka abadde selfish, azzeeko no goal person, omuntu atalina kiruubirirwa kyonna, talina goal. Okay, you don't need these people. Wanga ojja onyumya kati tell me what oba onyumya ki naye when it comes to discussing business, when it comes to discussing life. Tewali. So please omuntu ngoyo bewosanga nga ate oyina wootuuse ate nga ye afuna kasajja okitegeera. So we don't need this kind of people in our lives. Number 3, twagala ku muntu user. Bana ya mtu user abamu wenjagala ku user maya matamumwe user sigamba ban mumanyi bano kaba koli nabanga when it comes mu relationship abakozesa obukozesa nakusulawo nakulekawo njagala ku user ayo muntu boyo baddekawo nga oyina byoyagala nga gwomuntu, you have things you want, you have things you kakati omuntu ono taina nga yeita mukwano go, actually nga mukwano go era odde eno ga namukwano gwange gundi naye ye nga ajja kulabika mu buzibu bwokka, mu buzibu bwokka nga alina kyakwetaaza, naye waba talina kizibu nga talina kyeyetaaga, tayagala ssente, tayagala ki, tajja kulabika, ajja kukubira essimu. Ate abantu munayo batujje bali abeekaza nga ye amala kufuna kizibu nakubira nagamba oye esi mpa namba ya gundi, oye esi olina okumanya tina alina kyakola ki kyakwetako, naye tali kukubira singa tina omuntu akubirako akubuuzeeko. That's not what I mean. Naye era mukwano gw'omulaba, you should look into these people n'omanya nti mukwano gwange mukwano gw'omulabira ku bintu bingi byakola, kusupportinga, kuguidinga, kubeererawo mu biseera byonna woba omwetaaga. Naye omuntu ajja nga ye alina ekizibu okujja gy'oli nga buli wajja alina ekizibu n'ogwa gututte week as in myezi kwegamba mwaka nga ye esimu gyayinza okukubira kugamba gundi nsaba nyambe kino, oyo aba user. So please bayuza abo bali badde bakoma ne bagende, tulina life gye tuvaamu, abamu gye batanamanya, tulina generation gye tuli mu kuvaamu gye tugendamu. So abantu nga bano tetubeetaaga. Yes, adi woba oli eyo ng'olina mukwano gwo ng'agwa mu kika kino eky'aba users, then my dear, please let them go, let them be. Yes, actually you should delete even their numbers. Learn how to block people, learn how to delete people's numbers from your phone. Banga abantu wangabe omanyi simu nnaku zino zijjula, ogenda n'osanga omuntu nga yajjula n'ogamba phone book yo yajjudde, naye ogenda okwekanya ng'olinamu abantu ndoza basatu bokka balina omugaso. So please oba olinamu this category of people in your life, let them go, let them be. Tebadamu nakuba ku simu yo. Yes, because they only call when they need help. You don't need them at any cost. Okay? Bakomerere. Anyway, number 4, judging people. Bananga omuntu ajajinga atama. Omuntu ajajinga atama. Yeah? Nga buli kaseera kyokola ye toliberako right. Okay? Tetuganye. Life is all about mistakes. Tukole ensobi. Yes, that is life. Negwe nga ye taliberako na point of view. Oba taliberako kaseera kajja kugamba tino gundi wano wakozewo bulungi. Ye buli kaseera kino kibulamu, kino kibi, kino kikyamu, kino kikola kino. Ye buli kaseera abeera kujajinza. Talina kyali ayogeddeko nga kiri positive. Buli kaseera yayogera negative things. Buli kaseera agamba kino tekinyumye, gwatanyumye, gwali obubi, gwakola everything. So this kind of people tobeetaaga. Era oba omuyinamu actually mugambe akola ati swi agende, tomwetaaga mu life yo, agende akite asobole okulekerawo space abantu abatuufu boyina okubeera nabo. Okay? Number 5. Okay? Omuntu ali unkind. Yes, actually omuntu yenna ali unkind, omuntu atalina kisa. Yes. Bewosanga buli ye omuntu atalina kisa ku bantu si muntu mulungi wa kubeera naye. Yes, olaba mu bulamu buno tutambulira bulamu yabaye tulina okubanga tulumirirwa bannaffe. Yes, nga tulumirirwa kati nayinza okuba alina wakuyimusiza era nga alina wakutuusiza ng'olina wooli
somewhere no but oli nenga at least you can survive. I always tell people nebagamba you're lucky because you're eating something. Naye wali omuntu atalina na chai yanga maze nakwezo talina mmere. You're lucky kino ina wosula mazongo obulamu obuliri bugazi webuti. Ne wali omuntu asula ku street kati akasuli yake emyaka ejo. You're lucky ofune mmere omuntu ojali ya ku street. Oshitagala chengeza ko kugamba. You're lucky. Era gwe just olwokuba oyina ebyo n'olowooza ati n'oli wa kitalo nnyo era olina b'osinga bangi tetuganye oyinza okuba olina b'osinga bangi it's okay. Naye omuntu atalina kisa yeyo g'osanga avuma buli gwasanze olina wamulinnyako katono eyamuvumye dda gw'oninnya otya okitegeera ebintu ebimu tuyinza okukola ensobi oba nembako kyenjeyo oba nekigwa ebintu ngaebyo waliwo ebintu things we do by mistake. Now when I say sorry, when I apologize to you, sira nsonga lwaki ate ogizimbulukuse ensonga eno ogifulanga nene nnyo if I apologize to you okitegeera. So omuntu atalina kisa eri muntu yenna si mulungi. Gwayinza okubesawo enayinza okuba akweyisizaako bubi baya bulungi naye ate waba alina abeyeeyisizaako bubi nga naawe era obamanyi nti abeeyisizaako bubi then gwe tobeerawo olowooza ati no gwe tasobola kukeera kumakya n'akuyisa bubi. My dear just ennaku zo tetuyitane ennaku zo ziba tezinnatuuka omanyi ennaku zo zetwaliriza ti omubbi aba ennaku 4 kati naawe ennaku zo 4 zigaba tegannatuuka. Oba nga olina mukwano gwo ng'asobola okuyisa abantu abasigadde ng'ekitagasa ng'ali unkind to them. Omuntu ali unkind ngambe bye mukwano sijja kusobola kubeera naawe olw'empisa zo ezo. Naye nga point esembayo ngenda bagambye esembayo a disrespectful person omuntu atawa abantu kitiibwa. Okay omuntu atawa abantu kitiibwa talina kubeera naye tasana kubeera naye osegera omuntu nze era nkidamu n'enkigamba tino omuntu ayinza okubeera naawe nga tawa abantu kitiibwa gwe n'olowooza ng'oli wanjawulo. My dear toli wanjawulo just akyakuleseemu era n'enkya agikikola. So omuntu atawa abantu kitiibwa yogosanga avuma ne waba boss ne wabani yogosanga respect zero. Okay oba otambulira nakwa yes respect kyonna omuntu kyayinza okuba kyali oba oyinza okuba omusingako nga ye ali bwati muntu asigala muntu ali human nga gwe. Okay okitegeera. So omuntu yenna wabanga ali mu kika ekyo tawa abantu bitiibwa. So please era nawe omuntu olina kubeera naye omuntu nga nawe nyine asobola okuba nga esawe omanyi wali abantu abamu nga tuli bagumiikiriza nnyo. Yes naye ng'olina omuntu akufudde ekitagasa akufudde kugamba omuntu atategeera bulungi oba okitegeera akudisrespectinga every day every right and then ewaka oba mu relationship kyonna kyamu oba omuyita otya wa boss wo please walibadde omuwa space n'ogenda go naye n'agenda ge. Omuntu atawa bantu kitiibwa tasaanidde kubeera naye okitegeera. So be bantu 7 boolina okwewala mu bulamu tolina okubeera nabo kubanga ebiseera ebisinga bayinza n'okusiga emize egyo ng'otaweebwa oba ate era awo oba tuseekyo bayinza okugjamu ebirungi by'olina ne basigala nabyo. So please woba olina abantu weebatyo mu bulamu bwo oyinza okuba olinako ekika ky'omuntu omu 2 3 oba n'omu yekka walibadde mukwano otambulamu n'obaviira n'ogenda kubanga si be bantu abatuufu b'ogwanidde okubeera nabo. Oli muntu mulungi weetaaga okubeera n'abantu abalungi ate era n'obulamu busigale okubeera nga obulungi ebirungi bijja eri abo abalungi mukwanda wange. So please gwe wenna ka video kano atala subscribinga likinga sharinga commentinga onyige ne kade osobola okubanga ofuna video zaffe zino mbeera S1 S series. So kwerabira bembadde nabo ku camera mu Winner Photography and Videography. Gwe wenna alina birthday parties alina baby shower alina wedding introduction kukyala gyonna emikolo nga wandyagadde babireko balungi nnyo ate ku ssente ensamusamu basangibwa Wandegeya ku katale ku North Wing waliwo office zaabwe batuukirire mwogerezeganye ekintu kibe nga kitambula bulungi ate era sawa kwerabira abasyovu
advertising agency gwe nango yakakulangira business yo gwe nango yakakutunda product yo tukiriya basio advertising agency bagenda kulangira bakola billboards, digital advertising, online marketing and selling, actually t-shirt printing, promotions, branding, events management, byonna babina. Osobola basangibwa ku Nasa Road, osobola kubira ku 0784 435 441. But the SC on Esther. Bye, love you. We meet next time.